Akaseera kano kaba kalipota ya mbeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Omwanjuzi nze Kitusa Muhamad. Wabaddewo oluwandagirize okusingira ddala mu ebyo ebitundu ebibunguludde ennyanja Nalubaale. Jinja yawezezza milimitaazi 4.5 so nga ate Entebbe zaabadde milimitaazi 2.4. Era bwe tulaba ate ku mukubo gw'enkuba okusingira ddala gukyekuumidde ddala mu bitundu ebisangibwa eri ebukiikaddyo obwa Ssemazinga Africa wadde nga waliwo empeweevu ezikutanga ziva ku nnyanja Nalubaale nga zoolekera olukalu. Era bwe tugezaako ate tulaba ku mbeera y'obudde tusuubirawo oluwandagirize okusingira ddala mu ebitundu ebibunguludde nnyanja Nalubaale so nga ate ebugwanjuba omusana okwaka nga gukubako eri ebukiikakkono omusana okwaka wabula ate mu biseera eby'olweggulo tusuubirawo enkuba okutonnya mu bitundu ebimu nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu mu masekkati n'eri ebugwanjuba so nga ate era ebitundu ebisigadde obungi omusana gujja kweyongera okwaka. Bwe tulaba ku Bugumu tusuubira Bugumu okuba ku diguli za 32 eri Mwacholi so nga ate Lango Teso 30 okutuukira ddala ebuvanjuba so nga ate eri mu Karamoja zijja kubeera 32. Kampala 27, Masaka 28 wamu ne Mubende so nga ate Kasese 30 wabula Kabale 24. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu mu bibuga nga London, Nairobi wamu ne Dubai so nga ate eri mu New York wamu ne Paris wo tusuubirawo oluwandagirize. Toyinza okubeerako naawe weraba.